gasseko mu covid ono sekalese mitawana mingi mitawana lwa nsonga nti abantu badde basiiba waka buli omu n'amanya munne emize gya munne emize n'agimanya gibadde gyekweka omwami taliwo omukyala n'agikola kati ate abadde abeerawo agirabira dda nekireeta obutabanguko tonkola kino nja kikukola lwaki okinkola nitwefaanagana bwetyo netuddayo ku mulamwa etwandigambye oli bwe yeesanga nga yawasa atalina ddiini ng'atayalina noono yafumbirwa alina eddiini ng'atayetagirina bakole batya bakoze batya okusobola okutereeza obufumbo bwabwe bakoze batya okusobola okutereeza obufumbo bwabwe ekyo nno waliwo ekibuuzaako era netugamba nti kikyali mu bokisi okukisabuukulula kubanga ekyo tetulina okuyitako mu bamufuti bagambe tujje tuwe fatuwa wano ku Dawa TV nga enywedde kuba tuyinza okugambira wano kimwawukane nebibeera ate nako nga kasamba nga tunoonya solution bakola ensobi tugigoloza ensobi oba tugikoze tutya ekyo ekibuuzo ekyo tukyakisabuukulula insha Allah mu maaso awo tujja kuba tukiddamu butereevu kikyali mu process kikolebwako inshallah kinoonyezebwa kuba titwagala kujja ku studio wano mukutu tubawe bifu twagala tubawe nga tugaa nti kino obujulizi buno na buno na buno ekintu kino kikolebwa bwekiti ku bigambo bya Imam Shafi'i byagambo byennyini al-ilmu qabla al-amal wal-qawl kati n'olwekyo nti tuba tuwagala ekibuuzo ekyo yandikibuuzizza sayidi eyo tukirina mu box nti kati abana abafumbirigwa nawe bati bakole batya wabula atannayingira katuwa eddagala omuntu yenna atannayingira mu process ya kufumbirwa na kuwasa noonya ebintu bibiri omusajja gw'oyagala okufumbirwa abaana bawala abali eyo noonya ebintu bibiri empisa eddiini n'empisa kuba hadithi byegamba njaakum man turdawna diinahu wa khuluqahu fazawwiju alina eddiini n'empisa mufumbirwa so nga tetunatunulira birala byonna naye bw'alina omwana omuwala bino ebibuuzo olekeraawo bibuuza bakugee nti ono alina eddiini musajja wampisa kalimo kekeko naye n'obuuza yazimba alina emmotoka akola mulimu ki nabbi yayongera ku hadithi eyo tunala tugimazeeyo yagaa nti fa in abaitum bwe munaagaana okuwa abaana bammwe abantu abalina eddiini n'empisa bwe munaagaana okufumbirwamu abakyala abasajja ab'eddiini n'empisa ne muteekawo ebitali nabbi byagambye wattakul fitina mutya ebikeme binaddirira so kati seka bye tulina olwaleero kubanga twagaana okugondera omubaka ate nabbi muba abantu bamumanyi batya tayinza kwogera kifu kubanga wama yantiqa anil hawa tewali kyeyayogera ku lulwe in huwa illa wahyu yuha buli kyeyayogera bwabanga bubaka kati tayinza kwogera kifu era wega nti nabbi wadde ebyabyogera ne ku mulembe guno tebikola omulembe gwonna oguliwo gwa nabbi oba ye akhiru anbiya wenkomero mu bannabbi kati wali mulembe gwogamba nti omulembe gwa nabbi byali bikola ate guno tebikola guno gugwe tukyali ku mulembe gwa mbaka sallallahu alaihi wasallam bategeeza nti eddiini si nzibu ffe bazibu eddiini yo si nzibu naye ffe abagirimu ffe bazibu kubanga eddiini erina byereeta nga ebirogolodde bulungi ate ffe netubiga nti akyandibadde bwe kiti kati kyandibadde bwe kiti eyo aleeta okukalubiriza omuntu eddiini naye nga yo si ye mukalubiriza wabula ye yagikalubiriza so kati seka obutabanguko bwonna bwe tusanze kuva ku kigambo kya mbaka ne twesanga nga abazadde bennyini bagaba abaana eri abasajja abatalina ddiini n'abaana bennyini ne banoonya abasajja abatalina ddiini noono yennyini omusajja agenda ofumbirwa neyeesanga nga naye anoonyeza bya bugagga famire ekigyempasaamu olw'okuba balina kasente n'atafa ku ddiini agenda omutuuse waaka ng'omukazi emize gy'alina tagisobola bwe butabanguko bwe tufunye kati olwaleero obutabanguko bwe tufunye olwaleero amagezi ge tubawa tubagamba nti noonya ayina eddiini
saidi zombi. Ebyobugagga bino obola nti Allah yaga nti wa in kanu fuqara onaabanga bano ow'eddiini n'ow'eddiini nga baavu fasawfa yugunihum llahu min fadlihi, Allah ajja bagabirira olungi lwaki bali ku mulamwa gwa ddiini, bakulembeza ensonga enkulu ya ddiini. So nga ate kisobokera ddala era tubirabye bingi okumufumbirwa nga buli kimu akirina nga bw'obadde obisuubira ate nemufundikira nga byonna Allah tibajjeeko. Era nabyo bize mu maka mangi nga gatabanguse, omuwala avuddeyo nti kiki nti awo tetukyalina kyetuli, omusajja mulimu baamugoba, ebitundu ebyobugagga byonna bitunze, ani anaabeera n'oyo munaku naye nga yamufumbirwa lwa bugagga. Kati Allah n'agera mikole kati kyovola nti ekisuubizo kya Allah ku nsonga eyo yagamba nti in kanu fuqara, omunaabanga muli baavu fasawfa yugunikum llahu min fadlihi, Allah agenda bagabirira ku byobugagga bye. Naye nga mukoze eki mugendedde ku ekyo kyakola ki kyabazimbiddeko obufumbo. Bannanga obufumbo ye ibaada eri ya ummu ebuna mu ebyo Allah byonna bye yatonda. Bw'oyinza okwegezaako nga gwe omuntu naye n'ebisolo bifumbirwa kugati ibaada ebuna. Era bw'ogenda mu basayansi bakuga nti n'ebimera bino nabyo birina obufumbo. Kati bategeeza nti asulu y'ebitonde Allah bye yatonda bufumbo. Kale bufumbo bwetaaga okuba nti Allah ibaada gye yassaawo ate n'abussaamu nti mulimu ogulimu empeera. Kati tobimalaga guyingiramu nga toguyize, ujja kumenya nga togwetegekedde gujja kumenya. Oba ogwetegekera mu neetegekera etali ya buvunaanyizibwa, etali ntuufu obuvunaanyizibwa obwo noga nti nze kati kirabika ngeri abantu bagamba nnyo lwaki towasa, kati nasazeeyo kenoonyeyo omukazi muwase. Seka ku nsonga yennyini nina mukwano gwange netumala emyaka oba emyezi buli wansanga kyekibuzo kyambuuza lwaki towasa. Kati kyambuuza ekyo kati ndowooza otuuka ekisaana obeera ku pressure ogamba kolega wasa abantu balaba natukadde okuwasa. Tetubipima bwe tutyo bagambe nga towasa naye ng'olina tageti nti nina okuwasa nga nina nfuuse kino. Kyekyenabye engeri gyotugaa nti ibaada tosobola genda kusaala swala nga tumaze kugisoma. Olina kumala kusoma bwoti bakusomesebwa wano wikola bwoti wano kola wikola bwoti n'obufumbo bwe buli bwe kiri. So tugenderere ennyo abantu. Kati nti ate abafumbo Seeka Ssemakula ajja kyogerako abeekwasa nti tunaabeerawo tutya, si nsonga ey'okubeerawo tutya. Ekikulu sooka ofune ebisaanyizo bino bye tulabye bibiri. Ekimu ku byo eddiini n'empisa omusajja. Kati ebyo bw'onaabifuna kubanga ŋŋendayo nayo wa Seeka Ssemakula ebyo nti omuntu alina empisa mulungi okuwa omulimu kuba abakwegombesa alina empisa nti bajja kumuwa omulimu. Bw'anaatopingako n'amuwadde omulimu n'eddiini agirina, ne bw'ataba musiraamu ayagala nnyo ow'eddiini okumukozesa. Kituufu kubanga bavuga nti omusajja oyo munnaddiini amuwa ekifo ekyobuvunaanyizibwa aga nti munnaddiini tajja kunziba. Seka ate era eddiini yekola empisa. Buli muntu abeera n'eddiini kizibu nnyo omusanga talina mpisa. Kati ebyo hikima eyali mu ekyo nabyo okukiwumva bw'ati kyafumbirwa alina kuba na ddiini, n'awasa alina kuba na ddiini. Kyali kitegeeza mpisa, twali kisinga mpisa nga ddiini. Kituufu nnyo Seeka. Kale bwe tuba tunyikiza ekigambo ky'okufumbirwa n'okuwasa tukinyikiriza mu ddiini, naawe kizze mu mutima gwo ogende nti ekinnemesezza omukyala ono tetukwatagana, talina ddiini. Oba ekinnemesezza omukyala ono tetukwatagana, alina ddiini. Aleka ogamba ate bwe bibeera nga tebikwataganye ono alina eddiini ono talina,
bibeeramu obuzibu. Omu yajja n'ambuuza nanga nti seeka simanyi bweba ekigambo omukyala kye yansomedde mu Kurani mwekiri. Omukyala yennyini yamusomedde. Omukyala oli yawasa seekati ale ye siseeka. Eraga nti omukyala nti tuludde ebbanga nga tugugula n'atayambala nga Busiraamu bulagira, tasaale swala ezimu abeerawo. Naye bwe namugambye ne lwaki toyagala kukola bintu bino, naŋŋamba nti gwe eddiini oyiganjige. Naye Allah yagamba mu Kurani gwe gy'otamanyi kusoma, agamba bbaawe nti man amila salihan falinafsihi waman asaa faalaiha. Kigamba mu Luganda nti omuntu bw'akola ekirungi nga bino gamba okwambala bidda gyali, n'abaaganye era kiri gyali ndeka. Era bwe yaŋŋambye bw'atyo nti nenzikakkana naye gyekiri gyekiri mu Kurani. Naye namugamba nti ensobi gye wakola wasa yasoma ngwe gwe tewakola tewasoma, kati wadde tolina kyoyinza muddamu. Era naye yali nsobi nnyo, yali ekusindikoddeyo osome ndowooza osobole okufiitinga n'omukyalo, kubanga ye talina aya gy'asobola mulamuza ku nsonga gye yamuwa. Eyo yennyini gye walina omunnyonnyola kye yali yetegeeza, naye ng'ate talina, naye yali tetegeeza bino bye yakugamba. Naye olwokuba tewalina tewabadde nayiriyo kati wakola nsobi okuwasa ayina eddiini nga gwe tolina ddiini, kati kikusindika ogende naawe ogisome okoleka weefube mu myaka ng'esatu mwenkane okufumba obutereere. Ate kino okireete kale embeera eyo nti ekyeddiini kino bannange mukinyweze, kyekwateko, mulekeraawo okwesiba ku bintu ebitali mu Busiraamu bibalagira. Yazimba nti kirungi era kituufu omusajja okumuwa muwalawo nga alina obusobozi, kirungi era kituufu, naye obusobozi obusooka ddiini twesibyeko. Era tobeereyo noga nti kati bano bazze kutwonoonera abatalina ddiini gyogambye kyekiri Allah kyagambye mu Qur'an okugaki ga aya nti oba mwafa gwe mufumbire Allah ajja bagaggawaza, ajja bagaggawaza kubanga enneeya gye mugendeddeko nnungi mufumbiriganibwa wa ddiini eno yebagasi. Kati n'olwekyo mikwano gyaffe bannyinaffe, okuba obuzibu bwonna buli ku bannyinaffe abo bawala baffe bo ate bwe basangibwako abazadde ne babawa obuwagizi. Muzadde oyinza okutuula awo n'abaana be n'abagamba, baana mmwe balaba mutandise okubuukabuuka, anandeetera bw'atali Musiraamu wano ajja kundaba. Omuzadde ayogera bw'ati aba akoze bubi. Aba atadde abawala bano banoonye beenoonyeze. Era omuwala ono nabyo bizze mu gundi mu complain bizze ng'omuwala asobola okuleeta Peter ng'amwambaziza enkuufiira kitaata okimanyi ti funayo erinnya ly'oneetuuma wali nga bakubuuzizza, tayagalira ddala atali Musiraamu. Ate nze yatugamba era alimuleeta gye mutema yatugamba n'atakikola lwa kwagala kwe wabula ku lwata n'amuleeta Peter nga amutuumye ekyatali biso ne bifaanagana bwekyo. Tukuzaayo ku asulu nti ani yandibadde anoonyeza muwala we omusajja? Abaffe omuwala ye yandyeenoonyereza n'asunsula n'aleeta ensonga eyo. Abazadde bebandi kikakata kwani? Kikakata ku muzadde okunoonyeza muwala we omusajja. Lwaki? Ne bw'okissa mu magezi tayinza kwagaliza muwala we kibi. Seeka obuzibu bwe tufunye ennaku zino mulimbe gwa .com. Omwana agamba ebyo byali by'abajjajjaffe tebakyanoonyeza abaana kati bakazi oba basajja. Anti ekiri kye nasoose okugamba nti Obusiraamu tebuliiko .com, tebuliiko analog, bulabo buli international. Buli mbeera ebeerawo bugirimu
bwekyo oyinza ga nti awo obusiraamu bwoliko bwadda naye bw'ennaku zino nga seeka kyage nti bw'ennaku zino kati twafunza osiiba ennaku 3 amanza ne bagikuwa obusiraamu tebuliko nti byadda kati yenna aleeta mu busiraamu.com ng'amugeraageranye n'ebyobusiraamu aba akoze ensobi. Ate sirekero ku nsonga eyo nti ate ava ku byedda aba awedde. Oba ku byedda oba owedde kati ebizimbye omulembe gwe tulina olwaleero ebyedda bye bikuleetera weki kyonaakola olwaleero. Kakati olaba singa sheeho ono naawe ng'oli wano ng'oli balina kye beebuuza bajjawo oba bagenda wooli balina genda waseeko kuba yamanyi bingi okusinga ebyedda era tuyinza okugamba ebala nti kati kino atakitolowoozangamu nti buli lwokola ebintu ega nti sajja okukula okola eki ebyekyana ekito ebyekivubuka which means nti abakola ebitalina mugaso be bavubuka baana bato bakwambalaga nti oyambala ebyo ebyekivubuka otuswaza bo tebatya kuswala batambula n'omulembe batambula n'omulembe guba gwakwambala bwereere bambala obwereere guba gwakola kintu gwakusalasala ngoye zibeere bituli nga gwe mulembe nga bazisa eki kyogambye nti kasobola kusanga oli musajja mukulu ng'okoze ebintu ebyo ega nti olinga omuvubuka ekitegeeza nti omuvubuka yakola ebitalina makulu kiba kyakukakkanya era omuvubuka olwana nnyo okubeera nti wakiri tobikola oba weeyambisa obuvubuka bwo n'obeera nga ate okola ekyandibadde kitajja mu kiri bye banaakuteekamu so nti ekigambo .com okigatta nganya nti tukibalire mu busiraamu kigambo ekyo tugende nti obusiraamu kati tutambula na .com. .com teri mu ibaada zakola ki zasunsulwa zo zajja ziri ku origino kati ibaada buliwo n'asanga mu bufumbo ye ibaada Allah gye yayogerako ngeri gundi ntereevu eri straightforward yeyimiridde mu nabbi bye yasinga okunnyonnyola gye yasinga okunnyonnyola practical qawlan wa fi'lan mu bigambo ne mu bikolwa kubanga bw'oba onoonya kufumbiza nabbi yafumbiza oba onoonya kuwasa yawasa mukyala atali omu batali babiri batali basatu wabula yawasa abakyala kati gwe kikyonaazuula nga kiri ku .com nga tikiri nabbi kye yakikola mu bufumbo kuba buli avuga nti onoonya bufumbo ddayo ku nabbi kye yakola kati olw'ogwa nabbi yalimu obubumbwa bw'obwa nabbi ne bwe yali awasa omukyala Khadija alina ebyakolebwawo nga famire era nabyo tuyinza okugjayo nti wadde yali tanaba kutikkirwa bwa nabbi naye ate ebino enkola eyo yaliwo era ebakubanga nfu tiyandibwasiza lwaki mwaliwo yalinako obubumbwa bw'obwa nabbi Masum n'awasa omukyalo najja nga awasa abakyala n'afumbiza naddera ninako seeka gwenjogera nenemuga nti nze ebyo ebibagabaga sibikola wange era nemuga nti nze bw'ojja okuwasa ewange tiwaba mwogezi era nawe tomuleeta gwe ngenda okuba muwala wange kubanga ddiiru eri awo wakati waffe basatu nze akuwa omuwala naawe gwe muwa n'omuwala gwe nkuwa lwaki ate oba kwogerera nja kubuuza ozza otya nga gwe mbuuza era gw'omanya ate okuba onaakama nti mugaye nti ndize bwenti nga naawe oyogera nga ofuuse kasiru fuuse kasiru neremuga nti nze ebyo sibyagala wange era bw'ojjanga buga nti gwe nziza kyova olaba nti sitegeka nnyo mikolo gyambaga atukkaanya ono muwala omusiimye nti omutwala nti sikubuuza by'olina wabula ntunuulira ddiini eri n'empisa zitya mutwale. Alhamdulillah, saba Allah kuwemu ekisinga.
kati n'olw'ensonga eyo nja kuwumbawumba nga mbagamba nti ekireese ettabbu mu bantu bonna kye batunuulira mbu omukolo gw'okufuwasa n'okufumbirwa munene nnyo abamu batunuulira ku engagala ze batwala mu bantu naga nti nangende mpase nga sina byakutwala ebyokutwala ebyo birungi nnyo nga weebiri naye nga ddiini yesooka kati tukugamba nti ebyokutwala ebyo si problemu gwawasa agaba omuwala kubanga eyo gundi eri saidi nnyo y'abafumbiza abafumbiza bebeteekamu ebintu bino baga nti agenda kuleeta ki agenda kuleeta ki naye nkugamba nti teri ayinza kusasula bintu oba bintu byotadde mwana oyo omwana ebbanga lyomaze ng'omulabirira kubanga omwana oyo asulu ye gyevudde erimu n'okuwasa maama we nanawe byewakuŋŋaanya bamukuwe kati otandise okuteeka mu mwana azze omukyala afunye olubuto n'otandika okuteekamu sente zagenda mu ddwaliro oteekamu era nze oli bwambuuza waliwo yambuuza kakati tuleete ki byenakugamba okuleeta tojja bisobola kubanga nzibu ŋŋamba tuleete ki buli kye nateeka mu mwana ono kidabulinga mirundi 3-4 emeka ga nti bwe nali mpasa muwala maama we natwala bintu ebyo bitika kye bijja baamu emirundi 3 bwe yajja bamuzaala akulaba nti azasoma bwati ebyo mbikubalire jagenda okulanga akulemye tojja tobirina kati ebyo byetwavumbika mu ibaada okugyonoona yebireese emirerembe musiraamu wano mu bufumbo ddala eyo nsonga nkulu okuweremeseza emikolo mingi oli n'alema okuwasa omukyala oba omwana w'omuntu lwa bintu bino byateekeddwa okuleeta bamugamba kikyogenda okuleeta nga bagamba bannaye siina nga bamugamba ogira weetereeze nga bwakula ng'eri oli bwakula oluusi ate ayonoonye akoze zina kwegamba kati ensonga eyo kyekiri nabbi kyaga nti fa in abaitum munaagaana wattakul fitina ebikeme ebyo binaddirira omuwala okufunirawo olubuto kwedduka yeka omusajja wange mumuŋŋaana mutya neyeetwala nemutandika omumukolimira mwana gwe n'otwewagulaugana omusajja nomufumbirwa kati ebyo ebikeme ebyo nabbi byeyaga nti kyangwire mangu nnyo diini agirina n'empisa bwe banaabanga baavu babatambulidde ku mulamu kati n'olwekyo nga tumaliriza topiki eyo ate tetunamaliza nga tugitandika bagambye abantu muddeyo abaana bammwe basomesa eddiini abaana bammwe mubakuze n'empisa basobole okufuna abasajja ababawasa n'abasajja abalenzi bafuna abawala banaawasa abafumbiza nammwe ate mubeere nga mukola ki mwegendereza biza okufunamu emisango mwebadde ibaada muteekamu ebyo bisambi bwataateekamu so nno ate naawe ali eyo teweeyibaala nti ebintu byanguye nkwate kulaani yange gansi ngende nfune omuwala naye ne development olina ogiteekawo oteekawo development enaakusobozesa okutambula development eyo sekasemakula ojogerako ki seka nga tannajja munzikirize nsooka empisewo luno ali eyo natulaba tobeera mukodo tolaba wekka likinga peji yaffe sharinga ne banno yonna tubusye tubeere nga tubunyisa omulamo guno gwe tuliko twabagamba buli we tujja ku Dawa TV tubeera mu kusomesa tubula nga tugiyita Islam for all tusomesa kyoba oyize kyongereyo ne banno babeere nga bakifuna biidhinillah likinga sharinga subscribinga
leta n'obulango bwono ku Dawa TV tujja kubeera nga tubukulangira nga Kawanda High School bagamba batwalira abaana bajja kubeera nga bakusomesa bulungi nnyo omwana abeere nga afuna ekirungi muno mu nsi ne ku akhera. Abakubire ku 070 376 bajja kubeera nga obafuna insha Allahu taala. Naam, Sheikh ng'ajja mu development tutunulidde ensonga nnyingi awo wakati kati bali eyo beebuuza oli atakula omutwe totakola mutwe bwe kyonna ky'olina genda bugenzi mu comment box wandiikamu ekibuuzo ekyo ekikubuzabuziza Sheikh agenda kubeera nga akikuddamu. Tubalinawo eddakiika ntono naye kati gwalina ekibuuzo kuseka byakasomesa kiteekeyo mu box tugenda beera nga tukifuna. Naam Sheikh, tutunulire ku development omuntu yandyetaaze okufumbirwa oba okuwasa naye yeekulaakulanyiza atya oluvannyuma lw'okubeera nga atwala omukyali waka oba nga amaze okufuna omwami waka inshaallah. Naam inshaallah. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'di. Okusookera ddala nibaza Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi yatuwa enteekateeka eno nammwe n'abawa enteekateeka eno. Alhamdulillah. Allah kyengera kinene nnyo. Abantu abanga bali buli bali nga bawulira ebigambo bifaana bwe biti kigambo kya ttendo nnyo nammwe abatuwuliza bannaye tusiima nnyo. Mukadde waffe nga bw'ayogedde musharinge buntu buno. Kalima tugamba nti nno la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tenza kuba mukkiriza omu kusaba muganda we kyayagaliza omuki omwoyo kitegeera nti nno ojjudde mu kukkiriza. Sheikh tukwebaza mukadde waffe Sheikh Kawanda alhamdulillahi rabbil alamin. Namwe twebaze bali kutukyaza wano. Ensonga gy'obaddeko ey'obufumbo. Ebintu byonna nga tuze tubyoseko wajja abinnyonnyola mu butuufu obanga ogenda mu bufumbo ebyo ebiteekeddwa okutandikirako toteekeddwa kubibuusa maaso. Naye waliwo ekiriikiriza obufumbo obwo. Ng'omaze ofuna omuki oba ng'omaze ofuna omwami. Waliwo ekibufukirira k'onaateekamu omuzannyo mu ekyo ekibufukirira mye olw'obuganye. Wano wetuyingizaamu development. Sekera tubulabye bungi obufudde mu corona wano bungi nnyo nnyo nnyo. Allahu akbar. Kyokka abantu mumanyi omunya tugamba nti ala amali insan omulimu ku muntu kalmathal ala nabat gufaananga enkuba ku bimera. Ebimera bibanga bifuna enkuba yatalaalaa shaine wabanga bina bigira biti wakadhalika asasa alladhi yamal nabwe kiti omuntu akola naye bwatu kwakola ki Allah bwagala iki ku makyali lyakakukaka lya ekanzu ennungi esheri ogigulira mukyala we kakaya akalungi okalaba nga bona yatalaala bakola ki kuba balina ekibakola ki ekibafukirira. Yagenda maaso n'agamba nti wasasa alladhi la yamal n'omuntu atakola kanabat bila mathal afaananga ebimera ebitalina ki yazbul biwotoka wayamutu n'okufa ne bifa. La maana lihaya bila amal, tewali makulu ga bulamu watali sente watali kukola. Kituufu nnyo. Nabbera yennyini yagamba nti obwavu bulinga bukafiiri. So kitegeeza nti tukaluubirizibwa nnyo omuntu oba nga tolina kyakukola. Buli kaseera gwasabiriza, buli kaseera gwe bwe basanga mu bukolido. Abantu bakutamwa oli kulengera sabiriza ekimusa kiri mu nsawo yo. Allah akbar. Kibantu mbaka Muhammad kyava atugamba mu nsonga eyo ti man fataha baba sa'ala an-nas, omuntu aggulawo omulyango gw'okusabiriza abantu fataha Allahu lahu baba al-faqr, Allah amugula omulyango gw'abwavu. Allahu akbar. Ekintu ky'okoze si kyabakkiriza. Abakkiriza bo bateekamu buteesi si tebakola bati. Seka hadithi ya Nabii al-yadul ulya khayru min al-yadi as-sufla. Mukono ogwo waggulu gwe gugaba guno buno gwe ate ogwo wansi gwe gusabiriza. Seka kati ku nsonga eyo bano bo bagwawa betusanga ku street abasaba bayinza ogwa mu hadithi eyo. Kakati tulina ebintu bya mirundi ebiri. Waliwo okusabiriza n'okusaba byawukana. Okusaba n'okusabiriza byanjawulo. Banne Seka Kamando okyawula. Okusabiriza guba mulimu gwoweetereddewo nga gwokola. Gwe nga buli kaseera ne bw'oba olina osabiriza. Olina omwavu
kugamba nga bw'okiwina tekikuuma ebibiri masikini n'omwavu byanjawulo naye abantu bayinza obbibalanga byebimu masikini n'omwavu omwavu ye obuwe bwa asulu nga n'obwongo bwe bwennyini bwavu ne bwaba n'akakadde oyinza omusanga ku muzikiti awo ng'atudde n'okwata akagadde n'okamuwa n'atavaawo n'alinda ow'ekikumi era n'amusaba kati obwavu bwe bwa ku bwongo tamanyi nti akakadde kano ayinza okukakozesa ne kaleeta ate okumuva mu amakubo amalala kati oyo miskini ate ye wanjawulo aba afuna naye nga tikimumala yagala kuyambibwako yeyongereko oba wano mu kukyogera ate omwavu gwe tuyita masikini gatulaba gatyo naye byanjawulo fera sekaitwe twakikwata omwavu yenna tumutwala mbu misikini abawarabu ne bakulaba nga eri ewabwe nga bakutemako omukono badde oli miliyoni yebakwita misikini kuba olina ekikubulako kati seba pulezidenta kyabika ekibuzo ky'obuuza kitegeerekese waliwo badde ogamba bakola ki so kati bano bagwa mu basaba bo abasaba sibasabiriza kati bintu bibyanjawulo bano basaba ne bamala ne bagenda nga bafunye okuyambibwako ate basabiriza yaguba mulimu era omusanga mu tawuni ng'akwerabidde nti jjo yakusabye ate ng'akwerabidde nti yabadde akubalwa naga nti ngenda Bugerere nembulwako 2,000 oyo musabirizi n'ozimuwa enkeera n'akusanga ng'era Bugerere gy'alaga yensonga gwe yakwerabidde nti gwe wamuwadde 2 jjo kati oyo yasabiriza looza bitegeerekese mashallah barakallah jazakallah khair kati alimuhimu tugamba nti okukola kigambo kikulu nnyo mu busiraamu tuba olaba nti nno Sheikh Makula gy'ebisimu kye gyasomesa development mpandika n'ebitabo ebikwatagana ku development nkulaakulana nze nawandika ekitabo kino kigamba nti oyiga okwesasula owona obuki obwavu kino ekitabo kino nze nakiwandiika yiga okwesasula owona obuki obwavu nagero kizuula ng'abantu bangi tetwesasula kati Allah nayesiza omu tulaba inshaallah musobola okiraba era seeka yaliko inshaallah taala kati niba nti nno ensonga okuba nti nkulu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ne mu Qur'an bw'aba ayogera abantu okulwana mu kkubo lye agamba nti wajahidu bi amwalikum asosa kiki sente segeza sente ziri ku mwanjo nnyo so kituba tugamba nti no mumpe ebbanga lyamala mwana wattu nga sente talina bulungi sente obadde okimanyi nti bamuyita muntu ne mu lukiiko toteesa tolina makulu newaka wenyi tiwateeka nerikola oyogera kyo mukazi ayogera bikyono obwana taata mugaati ojja ogira buteeka nti taata kika kyono so ekifuula omuntu nti muntu amal mulimu okuleeta sente sibulamu ne sente ogenda kufuuka omuki omuntu kyentera okwogerako nga ntera okusomesa abantu nti tugezeeko nnyo nga betusobola okubeera nti bwe tuba tutandisa emirimu gino etukola akantu kano tukafeeko nnyo Allah mwesiza olusi sente zikola ki ogenda nga zitubula tera nnyo kakozesa misomo gyange omuntu otandika nga omulimu gwonna first of all focus omulimu gwokoze eki kasika tulabe nti nno ekigambo kino focus kyo kitegeeza ki follow one course until you succeed teka kutagala bw'oba nti kati nkola kimeremereko paka ekyo nakutuusa kuki naye abantu basanga kumajuze wiiki ewedde wamusanga alima nanansi omwezi ogujja omusanga ali mu bbogoya gundi osanga ng'alinga akabeera okamanyi atagala butagasi akaweddemu sukaali mpewejja nekatwali talina waali wamu wati wewana follow one course until you succeed abantu okunabula abakulaakulanye bagamba nti musajja yatandika omuzigo ogwo ng'ali mu muzigo tubamira haji muzigo tali waawo olabyeko nga tadde w'amata ne haji pani gyali afuka kamotoka ke kapani oyinza chapati taziraba ate amanda sagalaba yakola emirandira
kati yafa Allah musaasire naye abaana yabateeka mu system ye ekiraba era basigaza erinnya otyo so focus kabaga nti no ekintu ebanga okitandiseewo kifokasingeko omanye kino kyennyini ekyo kyoba n'abantu bano ababeera nga agenda kubasa bbaawo asibizaako eriisa erimu asobola okufuna gundi bulungi sajjeta obuki tayinza kukuba dda kiri nga gonna gatunula azibizaako eriki asobola okuma nti afuna ekintu ekiki naye tutagala nnyo so tugamba oba otandise omulimu gwonna gw'otandise bino njagala oligoberere nnyo nisookedde nga nti tota kyokoze eki niba okisangamu obuzibu persistent is the key to success. Okulimira ku kintu kyekisumuzo ky'enkulaakulana. Buli olimira ku kintu okifunamu omugaso. Naye obeera nga tokitaddeeko mulamwa oba omanyira obuzibu bwakyo ate ng'odduka osanga ate ebizibu birala waliwo kimu kyogenda ojasanga obuzibu bwakyo. Therefore tugamba kubanga otandise omulimu guno gwagutandise omulimu guno si gugwo si gwa famire yo wabula gukoledde baki bantu. Tokuba nti omulimu guno gukoledde bantu kino njagala okiwulirize nnyo ampuliriza. Beeramu obuntu gwe obuntu buno ogenda kuleetera abantu bagenda kuleetera ebintu bigenda kufuula omuntu ogenda kwogerwako mu bantu nti omuntu wuyo si kakadde abantu bakategeere. Beeramu obuntu ujja kukuleetera abantu bakuleetera ebintu bikufuula omuntu olwokwoyogerweko mu bantu nti omuntu oyo. Ekyo kitegeeza nti tutandika bizinensi eno gwagitugamuse baamu obuntu kitegeeza ki nti bw'obanga otunda nnyaanya wansi waazo leka teekayo nfundu ekyo kyokoze si kya muntu kigenda kugobako abantu kuleetedde ebintu ekyo kibinjogerako sente zigenda okufuula omuntu oyogerweko mu bantu tiddala omuntu agala haaji aba omugenyi omukulu ku mukolo gwaffe lwaki ofuuse omuntu waliwo ayita omwavu aba omugenyi omukulu ku mukolo lwaki tebamuyita simulafuuka muntu tolina kikufuula muntu tewali sekakonkayize leero bukyanga mpanga akonkafunye lwaleero kati omulimu guno obungukola baamu obuntu mashoka nti musajja ono nkoze bwinti lwaki nagira nti ekintu kijja kuyamba genda wagundi newolabanga oli wansi eyo nga tuli kukubo naye olimu obuntu bajja kunoonya eyo nno aya namba Allah yagamba mu Quran sura Araf bara min surajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Olaba seeka Allah atugambye nti temuununanga mu nsi oluvannyuma lw'okulongoka kwayo. Sigezi ensi nnongoofu bwe bujja n'obanga otunda nnyaanya n'oteekayo enfundu tandise okwonoona ensi yensi ntereevu tandise gweokola ki naye njagaddemu wali ku nkomerero yagaa nti inna rahmatallah qaribun mazima okusaasira kwa Katonda kuli kumpi nnyo mwabo abakola ki abalongoosa. Therefore abafumbo bannange abatuwuliriza bwemubeeranga obufumbo omaze okujja tegeera nti tookeddwa nnyo tukuba nti oba mukozi nnyo kuba ebyetaagisa ssente biki buli wojja buuti seka soko ntikiriza empisewo kano katono nnyo seka ku example gye nnina eno nyinza obbaamu ako obuntu nina akantu kange katono kenkola naye nina abaddu waliwo abamu bava mu kibuga abawangaalira eyo naye avaayo n'agamba mpise ku maduuka mangi n'enzija wano nvudda mu kibuga byonna byentunda byonna byotunda babi nenzize nguleku seka ndimu ako barakallah jazaka ako kanoonya katalaba eri era kentera bagamba nti bw'obanga otunda paani tufaana abasisi ba paani bw'obanga osuka sumusa tufaana abasisi baki bw'oba avuga bodaboda tufaana abasisi baki tufaana abavuzi ba bodaboda kikyentegeeza mu nsonga eno kitegeeza nti obaako ekintu kyokola ekyenjawulo. Omusajja yagamba bamuyita Albert Einstein yagamba bw'ati omuntu akola ekintu kyekimu mu ngeri yemu mu bantu be bamu mu kifo kyekimu ng'asubirawo enjaba bamulabu ekintu kyekimu mu bantu be bamu mu ngeri yemu mu bantu be bamu mu kifo kyekimu ng'asubirawo enjawulo y'okulaakulana bamulabu.
kisoboka kiseeka kyoga kisoboka bw'oba osika paani wa ng'ono bwamusika n'oli bwamusika ki ekigenda okunzija wano nzije ewuwo nga nono ky'olina era kyayina kitegeeza nti olina kusaawa enjawulo gy'oteeka mu bintu by'okola egenda okuleeta enjawulo mulamu kati oli gy'obuuzizza yakuzuulamu enjawulo kubali bonna yegimuleeta okuva eri ajja afune enjawulo eyo gye yakufunamu nga naye ababikola bonna abakiseeko bonna bakoze ekyali which means seeka kyategeeza nti bw'oba omusika paani gwate baakaaka enjawulo kooteekawo ku paani oyo akanajja oli genda ogula ku musiraamu bw'ati baba tumamwami alina yeekya paani we wanjawulo naye nga yonna paani kategerekese barakallah jazakallahu khair nzikiriza mpisewukano seeka biidhinillah mwonna abatulaba sharinga likinga subscribinga nyongera okubajjukiza aba HD Plus Studios bakwata buli mukolo ogwa buli kika bafune ku namba z'essimu zino 0753 247335 bajja kubeera nga bakwatira omukolo gwo ampozi olw'obufunda bw'obudde bwo bugenderedde insha allahu taala njasaba seeka mu dakika 3 obene nga tuwumbawumba oba oliawo abaddu abali abatulaba abeekuumirako ennyo ku Dawa TV tujja kubeera nga tukomawo tubongere kubanga byo tebiggwayo ate era bisigala binyuma so seeka nga owumbawumba insha allahu taala tubeere nga tumalambewumbe ebigambo byange n'ekigambo kino lwobeera nga tulina buntu naye nga olaba muli ebintu ebika tebijja bulungi olaba tulina mu buntu ennyukuta ziri ezi ezikola obuntu bw'omuntu obwali bwamubulako Allah n'akuddiza obuntu bwo musobola okubeera nti obeera mu bantu abafaana be batyo buli mu kigambo trust buli mu kigambo trust ennyukuta ttaano katutemya ennyukuta ezo masha Allah ennyukuta eya T etegeeza transparency beera mwerufu beera mwerufu mu mirimu gyo gy'otandisa okukola then ennyukuta eya R be responsible bw'omuntu afaayo ku kintu ky'otandisa okukola bakusubira ssaawa 2 tuka ssaawa 4 oli muntu kikaaki then ennyukuta eya use care ebyo bikuzaayo ku kintu ky'otandise nti kirabirire tukirekeraawo then ennyukuta eya S eddakaawo be sincere beera n'amazima buli kyokola temujja okuba njogera ku bintu byankulaakulana then ennyukuta esembayo trustworthy beera mwesigwa beera mwesigwa so mu buli nsonga yonna bw'onookola ekyo oba mu bufumbo ng'oli mwesigwa mu mirimu oli mwesigwa buli kimu kyonna kijja kutambula nga kiri baala alhamdulillah so maliriza n'ekigambo kino okusasula n'obwavu abantu tebeesasula basasula balala yesa kyenakwata ekitabo kino nenkiwandiika abantu bayige okwesasula baleke kusasula balala sente bazifuna ne baviiramu awo balala bagejja bo bakugga sente okola zaaki nga gwozikola kwekuwandiika ekitabo kino inshallah message eyo eri omisobola kuba nti nandulwa kati obufunda bwobweki bwobufunda bw'obudde seeka abakifunye ayinza kufuna atya ekitabo kino ng'akyetaaga okubeera nti nno akyetaaga first of all tesooka tumuwe ku namba zaffe ez'essimu tulina wa Dr. Ziwa nga ogenda ekazaawo mu junction awo bitabo ebyo mwebiri zofa bikyali awo inshallah so maliriza ebigambo byange nga mbeebaza mwenna bannaye mwebale nnyo kubeera nti muwaddeyo obudde bwammwe okubeera nti mutuwuliriza tusaba Katonda abatiremu bawe omukisa okubeera muteeka ebintu bino mu nkola tusobodde okubeera nga tusharingako nammwe ate mu birayikingi bwe tuba tuzze wano buli mumaani mukole eki tujja kuba nga ffenna wano sheekh wano tusobole okubeera nga tutambuza ensonga eno inshallah so ebigambo byange tubeeyanziza nnyo baseeka emisomo omulungi gwe batuwadde ogwaleero twatandikidde ku bufumbo temwerabira ne tutunuulira ensonga enkulu singa obanga ogenda mu bufumbo beera nga ogoberera nnyo ebintu bibiri oba ekikulu ennyo kubeera nga eddiini eyo nsonga nkulu nnyo gye tuba tukulembeza we tuba nga tugenda mu bufumbo bwaffe insha allahu taala ne development nayo tugikonyeeko kubanga tosobola kubeera mu bufumbo nga tokola ki so tetusobola kubiddamu olufunda bw'obudde njasaba sheekhe nga tuwunzika obeeka
kimu bibiri kyolamira abaddu insha Allah taala. Abaddu mwenna batuuliriza naddala abavubuka abawala n'abalenzi. Nabi sallallahu yaga nti ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'atan falyatazawwaj. Abavubuka yabakoola naga yenna ayina obusobozi eyesobola mulundi ogujja tujja kwogerako ku busobozi insha Allah falyatazawwaj awase. Naye olwaliro obusobozi bwetwogeddeko obusooka bwa ddiini. Kati mbakubiriza omulango ogwo okuwasa. So nno okuwasa si kwetwogerako era nga gwe mulamu lwaki tuli wano. Si kwa okuba nti osanze omuntu omuga kati njaga kuwasa nti tugende n'omutwala. Okuwasa okwo si kwe tugamba era nabbi si kwe yali agamba mu ngeri emu oba endala. N'olwekyo ibaada eyo twasazeewo tugyogereko nnyo tugiremereko mu ngeri entuufu yayo. Twakatandika butandisi era mu following n'abalala by'obawulidde wano atobiwuliranga ko walala bibatuuseeko babitegeere insha Allah taala. Tubeebaza nese kwebaza okuba nti mutuwuliriza wamutulaba era tujja kubeera nga tukwasaganya ensonga eno ku ekyo Allah kyanaaba tusobozesezza biidhini tabaraka wa taala. Naam, Sheikh, tuyiteko mu bufunze bibuuzo by'abaddu. Ono Sengendo Tahia agambye mwebale kutubangula. Nsaba w'ekitiibwa Allah atusinkanye mu jjana insha Allah. Allahumma amin. Nsaba Allah akkirize ya rabbi. Zamzam Arisha agambye abazadde bwe bandeetera gwe saagala nsobola okumugaana kubeera tewaba walaavu. Sheikh, ekyo kigendawo asobola okumugaana singa abazadde baba bamumusiimidde. Ensonga eyo ekibuuzo ekyo okukyogerako akatono naye netujja kiddamu okusinga kaawo. Kuba waliwo ekitabo kita fiqh sunna yakwongera kitundamu balaga ani asiimirwa n'ani atasiimirwa mukyala. Tuyinza okuba nga toli mu ddaala mu bakyala lyakusiimirwa, ekyo tujja kiraba mu maaso awo gweosobola omugaana. Naye waliwo ate abeebeera mu ddaala nga basiimirwa era bakubuuza lwaki omuganye ng'olina ansa oba togirina oba tomanyi kyogendako. Kati oyinza okuba nga oli mu basiimirwa ne bamukuleetera era olina omukkiriza oba tolina kyonaawa nti lwaki tomusiimye. Wabaawo ali mu batasiimirwa nga ddala bw'ogaana oba ogaanyi era n'ogaana n'otamukkiriza naye ne basigala ng'era bakuleetera paka lw'onaafuna gw'onaalaba ng'osiimye era tebamukakakaako ola nti ekyokukuleetera yeeyo choice esooka yaabwe. Naye nga tebamukaka nti nowuuyo tebamukaka era nga naawe omala musiima. Ate ekyokwereetera si choice yo kubanga kirimu obulabe bungi. Omuzadde bw'anaakubuuza yafuusa atya mwakkiriziganyizza mutya omuleete nti nina omusajja wange. Ekisooka obusooka mumuga nti taata nze nina omusajja owange. Ekyo nakyo kiba kikyamu. Yafuuka atya owuwo nga nze taata simanyi ate omala omundeetere. Kiyinza okubuuza process yafuuka atya owuwo oluusi mumaze nakukola bikyamu. Eyo naye ensonga tujja gyogerako. Omuwala ayinza okuleeta omusajja gw'abadde naye ate ne babawoowa ng'amaze kubeera naye. Ekyo nakyo tujja kyogerako mu maaso awo okundi okujja inshallah. Ndooza Zamzam ensonga Sheikh agezezaako okugirambulula naye tujja kwongera otematema biidhinillahi taala. Sumin Uthmani n'agamba atuwadde salam insha Allah naye tugirabye. Sengendo Tahia naye n'atuwa salam insha Allah. Ono Namukasa Shatora naye atuwadde salam insha Allah. Malamu Hasani n'agamba kirungi nnyo ekyo alhamdulillah. Tusaba Allah akkirize atuwa ekisinga okuba ekirungi. Ono Blessing n'atugamba naye n'atuwa ku salam insha Allah taala tugirabye. Shalwa Mukiibi agambye jazakallahu khayra ba Sheikh alhamdulillah webale kusiima. Ono Sheikh abuuzizza Amal Muhammad, Sheikh singa omwami wange mushiriku naye njagala okumuvaako naye n'agaana n'ayagala okugenda naki n'abaana
oba kitege agambye Sheikh singa omwami wange mushiriku nenjagala okumuvaako naye n'agaana oba naŋŋaana kitegeera bulungi naŋŋaana okugenda n'abaana ndowooza abadde agamba singa aba ayagala okugenda naye omwami n'amugaana okukola ki okugenda n'abaana ate nga ntya nti ajja kubakola ki kubayigiriza shiriki nkola ntya Sheikh nsigala n'enkuuma abaana oba kirimu emirundi ebiri mulundi ogusooka tuzzeeyo ku kiwa twatandikiddeku wamufuna otya okutamanya nti mushiriku kituufu nnyo muzaale n'abaana oli ne mushiriku abaana bakule kika okwagala okugenda kati ekiyinza okuba nga okujjako ng'obushiriku yabutandika nga muli mwenna kati inkesi bwe kijja bwe kityo oyinza okugenda mu bashariya ne babalamula mu ngeri eyo ani asigala n'abaana kuba titwagala ate n'abaana baffe abaana ate baffe kuba bwona abalekera omushiriku ate bagenda kufa ate nawe bwona asigalawo oli ku kifu kati shariya erinawo hukumu gyereetawo ne balaba ani anaasigaza abaana bano nabo obutafa mushiriku buli wallahu alam. Naam ndowooza ensonga eyo Amal Muhammad ogitegedde bulungi. Sheikh agezezaako okulambula naye nga mu kyo shariya ndowooza esinga okuba ennungi ensonga eyo yekiyingiramu naye ng'erazzeeyo ku asuru gye watandikira ekikolo kyavaawa okubeera ng'obeera n'omusajja nga mushiriku n'otamumanya ne muzaala n'abaana so kati ekyo kyetaaga twekube mu ttooki ku nsonga eyo. Naam ono Sumaya tumusiimire agambye naye atuwadde ku salaamu masha Allah tusaba Allah akkirize mwebale kwekuumira ku Dawa TV Mustafa Ahmed n'atukubiriza banaye tusharinge twongereyo abantu bangi ebintu bino tebabimanyi so tusharinge baddu ba Allah ne baganda bifabire nga bafuna ensonga zino. Princess Faha n'atugamba nti barakallahu fiikum bashekh baffe tusiima nnyo alhamdulillah naffe tubasiima kyemukola kyattendo okubeera nga mulaba TV eno mu abatuwa amaanyi okubeera nga tweyongerayo. Naam ono Sharina Hani n'agamba nti thank you so much sheikhs nawe webale munayo okubeera nga otwebaza mukola kyattendo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatukuumire. Awo n'abuuziza Sheikh Sulaiman Sebo nkutumidde nze bamutya Sheikh omutegedde bamutya ayambe Sheikh akutumidde. Naam ono Namukasa n'agamba asanti sana aba Sheikh alhamdulillah webale kusiima ndoza mbufunze Sheikh messages ezo zetufunye olwaleero n'endala zikyajja kati nja ssaba ntandikire ku mukono gwange insha Allah taala messages zo zikyajja mpitirivu tetusobola kubeera nga tuzimalayo naye munzikirize mbeere nga ku mukono gwange ogwa ddyo Sheikh nja kusaba obeere nga abadde obasiibula mu bigambo bisatu. Amin. Bannange alhamdulillahi rabbil alamin kadakiika kampeereddwa bannange kubeera nti basiibula naye nga okubasiibula okwo nja kubeera nga mbawa ku nnamba yange y'essimu naddala ebintu bikwana ku development okwo sobola okubeera nti mukontakinga nange sobola okubeera nti baako byemubuuza ebikwata ku nsonga ezo 0752 552 34 MTN 0771 92 6 mwebale nnyo mwebale ddala bannange okuwuliriza musiibe bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Kiriza Sheikh kino kiddemu ono Gagamel Sharita agambye seka testing eri etya omusajja n'ensooka ne mutwala ku road test n'endaba oba amalako okusinga okumufumbirwa ate nga teri bulungi. Barakallahu fiik. Njasaseka ekyo okiddemu kuba ensonga ensooka nkulu. Testing ekisooka weba testing ya bya bufumbo eri haramu
era kyembagambye nti mu maaso awo tujja kukiraba kijira mu kigambo kyegambye nti tujja kulaba omuntu okuwasa omukazi ng'abadde naye mu bwenzi alamulwa atya ye testing gye wanditugambye seka ayinza okutwala omusajja nga yatomerwa endiga kati agenda kikola atya mu hadithi eri gyeŋŋambye nabbi gyega nti man istataa minkum albaata ng'akubiriza abavubuka oba abasajja eyo yennyini hadithi yeerimu ensonga eyo kati atayina busobozi obugwa mu kategori eyo obusobozi tujja bumenyamu ekyo kyetunaba tusobodde nti atalina busobozi tawasa obusobozi ayinza okuba nga sente azirina amayumba agalina buli kimu akirina naye nga talina busobozi bwa butonde eyo takkirizibwa kuwasa oba mukazi kumufumbirwa olw'ensonga eyo gyagambye nti ayinza omutwala ng'ate talina kyamanyi kati togamba nti okozesa kyansi eyo mugwe okumanya abalina obusobozi omala batesitinga oba okoze ensobi nnene nnyo eba oli mu kikolwa kya bwenzi gwe obusobozi ono azze okutugamba nti njagala kuwasa tumala muga nti olina obusobozi obw'obutonde ti okakasa nti halasi netumuga kati ebirala biddirire owase naye tetuyinza kuga nti agenda omale okumugezaako nze ŋŋambe muwala wange genda omale okulaba omusajja neokakase nedda kiba kiri haramu wallahu alamu mpozi sekakiriza noono naye Nasali Sumaya agambye anoonya ali serious tuyinza Nasali Sumaya ebisaanyizo ki byalina ezimu ku ofiisi zange byekolako byebyo era abasajja bajja ne banoonya abakyala n'abakyala bantuukirira ojjaawo n'ombuuza Masjid Jami awe bwayise n'obuuza Seka Sulaiman owa welafeya kati n'ojja ne twogeramu nenkubuuza ebisaanyizo byo byoyagala oba oliawo Allah n'oteekamu nedduwa ne tumufunanga mulungi oba mulungi nnyo okusinga okumwenoonyeza ate bwe tumufuna tuyita bakadde bo tubaga twafunye omwami ono ayagala kukwasa muwala ono era tetubawa nnyo gaapu mumusooke munyumye n'omukyalo oyo nga tiwali bakadde bo bayimuyinza okugwa mu nsobi ate ze tuba twewala wallahu alam mpozi Sheikh Kasim Kiyingise omukadde wange tera okubeera ku mukutu ogwo barakallahu fikum mutuulize naye nakusaba olaba tukyamye otupushingamu tuleme kuba bantu bintu bitali bigolokofu bulungi era n'omuwalimu ali eyo ensobi gy'olaba ntuukirira abasinga olusimba mumanyi mu nsanga nga tukulaba ABC oŋŋambe nti kano kakyamyemu siri nakyemalira aga nti wa gwe wansomesa okusoma kyakwagala nnyo okusobola okuweereza abantu ebituufu wa barakallahu fikum wajazakumullahu khairan. Alhamdulillah baseka mbawulidde tubeebaza omusomo gwe batuwadde omulungi bwe gutyo. Tusaba Allah abeerenga abatukuumira bagira bakyabeerawo bongere okubeera nga basaasaanya ddaawo ennungi bweti. So twebaza mwenna abadde ku Dawa TV abadde batulaba ne mukkirize tuleme kwerabira Sheikh Faisal Katamba asangibwa Katooke bw'alina ebigulumbe waka abaana batambula balina ebibasumbuwa insha Allah taala ajja kubeera nga akuyambako mukubire ku 0702 58317 Sheikh Katamba ajja kubeera nga akuyambako ku nsonga ezo. Bangi bagenze mu shiriki, bangi bakoze ebintu ebitategerekeka nefuna enzijanjaba entuufu y'obusiraamu kubanga Allah yatugamba mu Qur'an eyo ddagala yateekamu ebiwonya. So Allah asobola okuyisizaamu nawe bw'obanga okkiriza era buli wakuna tubeera naye waneeno ng'agezaako okuttaanya ensonga ezo insha Allah taala. So mukubireko ajja kubeera nga akuyambako. Twebaza management ya Dawa TV esobola okukola buli kintu kyonna okubeera nga batuusaako eyo ne mubeera nga mutulaba mwenna ababaddeko Sharita Namukasa Gagamel mwenna ababaddeko Washington. Tubasaba Allah Sumaya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwongere okubeera nga musitwa TV yaffe eno Dawa TV ebeere ng'egenda mu maaso.
insha Allah taala tujja kwerabira Gisebuliba akola omulimu gw'amaanyi nnyo saba Allah naye agira muntu kuumira okubanga akyaliwo tubeere nga tutambuza Dda TV tongera okubajjukiza musharinge mulaikinge musubscribinge insha Allah taala n'obulanga babulina mu buleete tujja kubabalangira babeere nga bafuna biidhinillahi taala. Naam, Sumaiya kubira kuseeka ku 0704 81 41 73 seeka ajja kuyambako ofune omwami ayina ebisaanizo muleme kutuuka eyo ate mutandike kudda mu doyidoyi ebitategeerekeka. So insha Allah taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh